This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Amani wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayema mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno mama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe munaye gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride kakati ate abamu naddala abavubuka abaawagiranga ennyo omubaka Mwanga Kivumbi abawulira nti nno teyakola bye bateekwa kukola ate ne babeera nga baakola ki nga bo baamukyawa ate nga baagala okumuwakanya actively kikusirika busirisi era najja ne bagagwe twakoowa tula wansi todda owangalidde wano oyagala kwefuulaani ogamba Museveni aluddeko nnyo ate gwe ebintu bwe biti kakati omubaka yagenze ensonga eyo n'agiddamu mu ngeri ekwasa ensonga abeera e Kampala aga nti mulwanirizi wa ddembe Edi Mutwe baamukutte bakola batabe bati ne batyoboola eddembe lya gundi lyono kakati ate bwagenda e Butambala n'atandika n'ateekawo embeera gy'avumirira e Kampala n'atiisatiisa abantu tulina obutambi nja kubukuwaako oba osobola obuteeka ku mukutu gwo naga nti ye kabaka w'effujjo mu Butambala waliwo abakyala akatambi nkalina bali Kambugu Gombe Town Council omukulu Muwanga mwava abakyala tutudde mu lukiiko naga nti afe mu kalulu akaggo omusajja yatugirayo emmundu alina pisa naga nga atiisatiisa abantu kakati ku Sande leero Lwakubiri naye ku Sande waliyo omuvubuka bamuyita Arafa abeera Kibibi muwagizi wange nnyo yali ku mukolo ogumu gye saali nayo simanyi
embeera entuufu yali etya naye nga bakimanyi nti oyo wa Mukiibi azaala wa Omubaka Muwanga. Abantu Omubaka be yatambula nabo ne bamukuba. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange abakyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes, olina okubanga weebuuza nti Kasuku ataani oyo gw'otuleetedde. Omukulu ono Mukiibi Eriasa Sserunjogi. Nga bentera obbagamba eno chano yange siina akampeerako mateeka. Chano yange. So bentandika okuba nti ninayo mukwano gwange eyeetaaga ettaffaali ate sitandika nga bye twalingako edda ate sooka okubire PD ate PD agambe producer ate producer akkirize bakukyaze. Kasita Kasuku aga nti yes kibeera ki ebisigadde biba byange era obindekera. So omukulu ono twali tukola naye ku Daily Monitor Truth Every Day. Nga musajja waffe twesanga ne tunyumyamu n'akubuuzaako n'asuulawo omulimu n'aga nti kati ebyamawulire kwenda huko n'ayingira ebyobufuzi era nga we twogerera ayagala agenda kwesimbawo Butambala. kituufu nsanyusa okukulaba. Takusinye okusanga. Amiina. Buuza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Neyanziza nnyo muganda wange Kasuku. Ne lwaki weyita Kasuku?
N'okweka amanya gaffe. Kubanga nze mukibi. Ate manyi waliwo doga abantu nti gwe Katende. Nze Katende. Kyalonga kati n'olwekyo sibiri bya mukwano kwano bazukulu bandugwa. Butereevu. Sanyuse nnyo okujjako ku mukutu gwo guno. Amina. Kubanga kiri kyoyogedde kikulu. Monitor nali managing editor. Kakati ng'omuntu bw'abeera ayagala okujja okwogera ebintu. Si kuyita buyisi mu chain of command naye era obeera oyagala kubikebera tukakase nti omuntu kyayogedde kituufu tatemerera bigambo tagira kati emikutu gyammwe gino ekintu ekimu kye mukoze ekikulu. Lwaki tubanoonya kubanga naali badde ngamba ngenda mu NTV. NTV nze naawe tugimanyi twakolerayo abakolerayo bajje naye abantu abasinga obungi baba baddukidde nnyo wammwe simanyi lwaki. Mugera ne muteeka mukasavu kanyama nange ne ng'akanzije wano mpiseewo ensonga yange. Banabutambala musizza nnyo Eriasa Mukibi Serunjoji. Sebe eri banyongerako amanyi. Teeka mu nkola. Bantu mateeka mu nkola nanga nti atulina omusajja abadde MP waffe okumala ebisanja bisatu. Naye atukuba kigambo ate ne ffe ne tugamba nti ebigambo biba bingi nga tebigobereddwako bikolwa. Olwo luba lwali. Katuga tulina okuva mu lwali ne tugenda mu bintu ebyaddala. Nga bakulembeze boogera ebintu ebisoboka. Basobola okugezaako okukumaakuma abantu. Kubanga kakati bw'otunuulira Uganda yaffe tulina ebintu bingi. Abavubuka bangi nnyo, omuwendo munene nnyo tebakola. Kubanga tebakola tebayambiddwa kulaba kisobola kukolebwa n'abantu abalina obuvunaanyizibwa okulaba ngeri ki ebintu ebyo buli omu gy'asobola okukozesa ebitone amaanyi n'amagezi ge okufuna ky'asobola okufuna mu nsi. Abantu tebalina nnyo budde bw'ebyo. Kakati nga bw'ogenda mu byobufuzi bannabyabufuzi abasinga obungi omulimu gwabwe kwejerega kuvuma. Kakati kandage nti oli musiru nnyo ensonga tazitegeera. Kakati tugenda mu kalulu oteekwa okuba obiwulira buli mukutu kwogenda buli show oba buli lupapula ono alaga nga bali bwe bali abajiga. Naye tewali budde bumala bwe tuteeka ku kwogera ku lwaki ensi engagga nga Uganda ate era y'emu esinga okufumbekeramu abantu abaavu. That paradox, rich country with poor people. Nti ffe kati ekyo abakulembeze bw'obeera oyagala obujulizi okulaga nti ekyo kituufu ate kyennyamiza otunulira ssaawa eno oli n'agamba nti kakati oyo musiru n'oli n'ajja n'agamba nti kati waba yanvumya obusiru kanjiyeeyo ekisinga ku busiru kyengenda okukola ki okuvuma abantu bampe likes sharinge ku TikTok bikibagaye nti oyo yasinga amagezi. Naye kati bwe babeera ng'abantu abakulembera Uganda bagezi nnyo nga bwe balowoozesa abantu amagezi ago gaali badde geeyoleka mu ngeri ki buli mwaka gye tusenvula okugenda mu maaso. Buli mukulembeze ateekwa okuba ng'alina obusobozi obuddayo ku kyalo kumuluka kugombolola mu ssaza lye n'atuula n'abantu n'abagaba mwampa obuvunaanyizibwa. Teriyo gavumenti yonna esobola kuba na ssente zimala mu byafaayo okufuna ssente okuwa buli muntu agaggawale. Omununuzi bannayuganda gwe balinda bebo bennyini. Bannayuganda be banunuzi be badde balinda. Naye ng'ekibulako kyokka ngeri ki abantu gye basobola okukungibwamu buli omu okukola ky'ateekwa okukola. Ewatali bulimba nga omuntu mubuulira amazima so si luno lwali. Kale ebyo tulimu era eri ebutambula bye tuba twogera emboozi ziba serious. Kakati teeka mu nkola. So because nayogerako ko now I think last year. Is it last year or last year but one? Must have been last year. Last year but one. But one? Last year. Somewhere there. No last year but one. Nga nenkubuuza nti kiki ekikusikiriza okuva mu newsroom ogende mu kalulu. Kuba akalulu kakambwe. Omanyi waliyo abantu kati nganze sikyasobola kukola business gye sitali sure nti wano benteekawo omutwalo mu buli mbeera wali nzija weena.
kasita bitandika nti ate oyinza okukola boti ate nokola boti okitegeera kati mbeera ntya nnyo omuntu abadde comfortable ku news desk managing editor Mulamba n'agamba nti ngenze mu kalulu ate akalulu akatali ke Kampala ak'omukyalo lwaki oyagala nnyo e Kampala mukyalo nze ndi munnabutambala gye nazaalibwa gye nakulira anti wano mu Kampala olaba abantu babelievinga nnyo nti politics w'omu kibuga wano asinga ennyo wa propaganda okitegeera kati kati ate n'abantu wano mu Kampala bye beetaaga si bingi baagala kulaba nga be baba bakutte mu makooti ogenze oli ku radio talk shows oteesa biki naye mu kyalo kikyukamu nti mu byalo abantu basooka ne bakwagala oziike bakwagala obaweeyo tenti baagala obaweeyo amaseffuliya okitegeera oweerere ku baana kwegamba badeni y'omukyalo vis-a-vis ey'e Kampala eyawukanamu kati omuntu asobola okwebuuza nti bw'abadde mu kibuga yes mu kyalo badde ng'ogendayo biki n'ebisigadde kiki ekibeera kikutwala mu by'obufuzi naddala ate eby'omu kyalo ekyo kinaadde njagala okugamba n'esimbye Butambala ate nno oyinza okuba muli tonnaba kugawulira bannabutambala mu kibi bamuwulira omwaka guno gwe twetoolodde Butambala tukumye omuliro e Butambala oyinza okukyewuunya wow kubanga kati olaba akalulu engeri gye kasembera abantu abaagala okujja mu byobufuzi abasinga obungi beetoololera wano mu kibuga kisobola okugenda ne bannonda Nakawa ne bannonda egundi naye kakati nga bakulondera ku ki okole ki ensonga eyo nkulu akati nze Butambala gye nazaalibwa bakadde bange maama wange ne taata wange baali basomesa aba primary school bonna baawummula gye babeera kyalo bakiyita Kitagubwa nange Butambala buli kintu kyenfuna e Kampala mbeerayo biki naye njagala nnyo Butambala wow teriyo kyalo kyensinga kunyumirwa kubeerako mu nsi yonna okujjako ekyalo kyo nga bakiyita Kitagubwa kakati nafuna omukisa n'embeera mawulire ongamba lwaki nasuulawo omulimu gwa mawulire nawangala mawulire emyaka 17 natandika mawulire nga nsoma ku university netuvaayo netugenda tukuŋŋaanya amawulire nti story eririddawo biki kati ngo ekitugobaawo waliyo munnamawulire Andrew Mwenda musajja munene abantu bonna bakola ki bamuwuliriza yajjako n'atusomesaako lectures nga 3 e Makerere nengamba njagala kubeera nga musajja oyo kakati aspirations ezo ebintu byeyagala okukola mu nsi ngera mawulire manye mawulire tebasasula sente nyingi ebisinga obungi naye nga owulira muli nti nteekwa okukyusa ensi eno kakati webeera mawulire ng'omulimu ekintu kyosinga okwagala kuyiga ate bw'omala okuyiga kati sente za gavumenti babeera bazibbye wano ez'omuwi w'omusolo kino bwe kiba kikoze bwe tuteeka okukola okukyusa ebintu bino naye ati bw'obeera n'owangala mu mawulire n'otandikira ku level esookera ddala wansi nabeera mu paalamenti nga ripoota okumala emyaka nga 10 naye abantu nga bajja kati n'obeera ng'obubaddi bwonna obumanyi kuba biba ku bino bye tuwandiika mu mawulire ebisinga obungi by'omanya mu corridors biba tebigendagera na mawulire oli najja n'akubulira kino kiri bweki neweki ensonga entuufu y'eno n'obeera ng'obimanyi naye nga tebisobola kukola ki okufuluma kakati bwegamba ebbanga lyonna lyonna nga neebuuza ngamba naye ndowooza tuteekwa kubanga Katonda yatuwa amagezi agamala tuteekwa okuba nga tusobola okwekulembera bulungiko nnyo okusinga bwe tukikola kakati ekisinga okumpaliriza okugenda mu byobufuzi bulijjo njagala ninda mukisa mutuufu benaagambira nti kakati wano nzize nangamba nti Uganda esaana abakulembeze abalowooza mu ngeri ey'enjawulo etalinga gye tulowooza oli najja n'omanya nti no byayogera byonna byonna ali kakati bw'obeera mukulembeze era mbeera ngamba abantu e Butambala n'obeera mukulembeze Katonda n'akuwa omukisa bano ne bakulonda abasinga obungi abakulonze tebamanyi kimala ku kiki kisaana kukolera ne bakwesiga ne baga nti gwe ogenda kututema mu nvuba tugende mu maaso
ne bakuwa obuvunaanyizibwa bwe n'omanya n'oga nti bali bannakyalo kati kasita obawuddisa n'okola bwoti ne bwoti n'ojja e Kampala ne weegatta ku balala noga nti ekikulu kasita kibeera nti nno nze mwendi mu office mufuna omusaala programu za gavumenti weeziri mbeera n'abavubuka e Butambala ne mbagamba kati mwe bwe mumala akalulu bulijjo ne mugaa nti tuwangudde tuwagidde omubaka waffe ono ayiseemu bwe mumala akalulu ki ekiddako atubulako oluusi kale bw'ajja ayinza okukola ki okututemerayo ne tunywa akasooda ne tukola bikiruwe bityo naye kati waliyo ebintu ebisingako ate obukulu kati waliyo programu za gavumenti omubaka wa parliament abeera asobola okuyita information yonna asobola okutegeera buli kigenda mu maaso kati waliwo programu nga youth livelihood program nti waliwo biliyoni za sente buli mwaka ezibeera available zemusobola okukozesa abavubuka ne bazeewola kumpi nga tekulina magoba kati mbuuza e Butambala omuvubuka omwe yali afunyeeko kubanga nze bwe mbeera muli bataano bange buli lunaku munoonyeza obululu bagamba bannaye n'omusaala gwe bansasula tegummala ebintu bino nyinza obutabikola nga nkozesa sente zange naye tulina okugera ne tunoonya buli kisoboka bwe mbeera musobola okwekunga ne mukola kino obuyambi busoboka okujja tusobola okufuna wajje tusobola okutunda ebintu ne mubitunda bwe tubeera byantambula ekyo tulina okukolako kakati yogeranga ku East African Community nti osobola okulima ebintu ewaffe e Butambala n'obiteeka ku loole n'obivuga n'obitwala Dodoma Tanzania oba Nairobi e Kenya oba South Sudan oba Congo mu katale ke tulina kati nga tutasudde musolo wadde n'ekikumi okuyita buyisi mu processes ani asobola okukola ekyo abantu be baffe tebakisobola naye babeera n'obukulembeze obugamba mikisa ki egiriwo abantu gye basobola okukozesa kati ekyo tulina okusumulula ebbanga lyonna lyenabeera mawulire ebintu tubiwandiika kati basayininze protocol eno kakati wajje naye omwaka ne guyita ogwokubiri ogwokusatu nga teri n'omu asobola kusitula lugalo kugamba nno tukole kino kati omulimu omunene ogw'okusitula eggwanga lyaffe ndowooza gwetaaga abantu abalina obumanyi abazuukufu ate ng'ekintu kye bakola bakyagala naawe n'oddayo mu kyalo kyo tojja Kampala buli omu n'agenda bannamawulire oba balooya oba badokita nti twagala tukyuse ensi yaffe engeri abantu gye balaba ebintu tukozese omukisa gwe tulina nze abantu mbeera mbagamba kati obeera otya mu kyalo okuggwamu essuubi okuli mu Buganda wano n'osanga oli nga jjajjaawe yali mugagga okusinga taata we taata we ali mu mbeera nnungi okusinga omwana gw'azadde kati ate n'omwana gwe bazadde azadde abaana 12 naye talina kiddako n'olwekyo naye wadde ali mu mbeera mbi okusinga taata we naye kati embeera gy'alimu erirayikira okubeera ng'egenda kuba nnungiko okusinga yaki ey'abaana bazadde kati ne tugenda ng'ensi yaffe eseebengerera bwetu tewali aleeta mboozi eyo kugyogerako kati kakati eyo ensonga lwaki tubeera eyo nga twogera ebyo tuganidda tukyuse wambuuziza ensonga lwaki nava mawulire kubanga mawulire nagakola nzira ki nemmanya nentuuka wentuuse nemmanya nti waliwo kati abalala ate abalina omuliro omupya nga gwe natandikirako kakati abagenda okujja okukola ebyo kati nange nenga kannombeko field eri experience yenu ejje eno because wamawulire ekyenjawulo kyayina nti ebizibu by'abantu obiraba oba you realize them first hand challenge yokka ebeerawo nti gwe obeera osobola obyogerako naye ate oyinza okuba tosobola bikyusa kati bw'osalawo noga nti kati mbirabye experience gye nfunye kentwale mu field wano ndaba ate betukyusaamu. I think it's a very nice move. Ekyo tugezaako okukola ate njagala kubuulira nti abantu bangi nnyo omwaka oguyise ensonga zaffe baziwulira kubanga ekyaliwo kiri bwe nagenda e Butambala kye nasangawo omubaka bwe ngenda e Butambala omubaka Mwanga Kivumbi muyita mukulu wange omubaka agenda okuwummula tumuwa ekitiibwa okutuuka ku level eyo ye kye yakolanga yatutandikira Makerere nze omanyi ebyobufuzi mbadde mbyagala okuva nga ndi muto
yalina ekisinde popular resistance against life presidency nga bagezaako okujja ekkomo ku bisanja ebya president mu 2025 mwetaano awo kakati nze nali nga tulina kabineti yaffe mu Nkrumah Hall nga tulina Nkurukote Solidarity North Court ne Nkrumah manyiwe zegatta kati nga nze minister ali informal owa malice and sabotage bwebero olina ekintu kyoyagala nga kyakavuyo ekiteeka okukolebwa oteeka okuneebuuzaako kakati n'olwekyo kyamwanguyira aba agents be okunoonya tuteeketeeke embeera tukole ki tuteekewo embeera baleke kukyusa bisanja Museveni aleke kweyongerayo mu buyinza era nituteekateeka bajjaawo ne ku Nkrumah ndoza twakunga abaana bayinza okuba baali bawera 7 nga kodrango yonna ejjudde poliisi netusalako omukulu azze okutwa address nga tetwamanya gye yayita naye kati ffe bamobilizers abamu twasula ku poliisi ennaku 2 ewandigere batukwatidde awo mwabadde mwekalakaasa kakati n'olwekyo tubadde okuva olwo waliwo ab'ebyobufuzi bye nagambye bitwagala bidibe naga nti kati omulimu gwange gumu gwokka kutwala Museveni nga kaguddeyo na mutima na ro na bidi kakati nze bwe tusinkana abavubuka ebutambala magamba Museveni alina emyaka 8 abamu mugamba asinza namo bwotunulira life span yaffe talinayo myaka mirala mingi ne bwawangala naweze 12 n'amaanyi takyalina okumujjako mu buyinza nsonga nkulu ku bannayuganda bangi abalowooza nti aluddeko era asaana okuvaako naye oba avuddeko oba tavuddeeko ekisinga obukulu ku muntu abeerawo atya kati wobeera mukulembeze tosobola kumala myaka 3 bya bukulembeze nga gwoyogera nsonga emu yakujjako Museveni oba Museveni avuddeko oba tavuddeeko oteekwa okuba nga osobola okulaga nti abantu abampa obuvunaanyizibwa okubakulembera nsobodde okukolagana nabo nembategeeza amazima nti omununuzi gwe balinda mu bulamu bwabwe bebo bennyini oba gavumenti kyeriko oba kyeriko buli muntu ateekwa okubeera nga obulamu bwasobola okubuseesetula obutwala mu maaso era obukulembeze bulina obuvunaanyizibwa okubawa tugeze guidance endagiriro tusobola kukikola tutya kino bwe tubeera twagala nsigo zambala bwe tubeera twagala bintu birwanyisa biwuka oba birwadde mu birime n'ebyokulunda bwe tubeera twagala butale bwe tubeera twagala amateeka policies ezisobola okutusobozesa okukola ebintu kakati ng'osobola okugenda ne weebuuza ku bantu ebintu bino bye mukola oba bye mutakola lwaki kiri bwekiti buyambi ki bwe tusobola okufuna kakati tulina lujjegere mu Uganda abakulembeze era bwe twagala okugira nze nkubiriza nnyo abantu abatabadde mu byabufuzi naye nga bategeera ensonga zino okugjawo bannabyabufuzi bonna ababadde bw'ebbanga kubanga bo embeera yaabwe ebintu bye balowoolezaamu birala nnyo tuswala n'obeeraawo n'ogaa nti nina digiri 3 ntambudde gwa ensi yonna buli kontinenti mbaddeko ngize biti naye nga tosobola kukunga bantu baffe kubanga kasuku bw'otambula ne weetoloola ensi yonna oyinza okubulwa ensi eringa Uganda kakati ekizibu kyokka kya mentality tusobola tutya okukozesa ebintu byaffe kati obukulembeze bwe butazuukuka endowooza yaffe bwetakyuka ne tumanya nti akalulu bakakubye leero kawedde oba bakayombeddemu oba tebakayombeddeemu oli alayidde ye president kakati ebbanga lino eriddako tugenda kukola ki okukyusa obulamu nga bagenda mu maaso kiki tubeerako aba electoral commission bakutegeeza nti voter verification exercise egenda mu maaso egenda verification kyeki mu Luganda okwekenneenya okukakasa so gye weewandiisiza bannabutambala abanaalonda muganda wange Mukiibi Elias Serunjogi mugende ku polling station zammwe gye mwewandiisiza mugende mukakase nti amannya ge wawaayo
emyaka buli kimu bwe kityo bekikola ki bwe kiri oveeyo ng'otegedde nti yes kati ndi set nga January 2026 ngenda kuba nteekayo akalulu kange nonde president nonde MP nonde abaloko government benjagala okubeera nti ate be bantwala mu myaka 5 egikola ki ejiddako. So the only way we are going to see that is for you to go to your polling station before 15th kuba tugenda kugalawo nga 15 omwezi guno. Genda waawo olabe okole verification voter verification exercise ekyagendera ddala mu maaso mubaka buno bonna bukutuusibwako bannaffe aba electoral commission. Ebutambala omukulu gye yeesimbye MP aliyo olunaku olwaleero ye Honorable Muwanga Kivumbi. Twali tuli awo ne bamuwa vice president Buganda. Nope. Tetugamba omusajja ono omusobola. Awo kati we twagala omumanya kuba bangambye ku ground kitokota. Waliwo ekintu kye twasanyukira ennyo nga mukulu wange omubaka waffe agenda okuwummula okufuuka deputy president wa NUP. Kubanga ekyamazima eri ku ground taliiyo. Era yakola party ugiyite party ekibibi n'aleeta ne president we yamulonda owekitiibwa Kyagulanyi. Basooka mu bulo bagende basaale okwebaza Katonda bamale bagende bakole party ekibibi. Olunaku lwe bagenda ku lunaku olwo abavubuka b'omu bulo n'abantu abalala ne bo bayimirira President Kyagulanyi ne bamugamba ssebo tukwaniriza. Naye omusajja gwe walonze ku bwa deputy president twaniriza ki ekikolwa kyo ogwo mulimu mulungi okuwummulirako obwemu. Ffe tuli ku mukibi teeka mu nkola. Ezo video weziri olutalo lwali mu bulo n'agenda ekibibi kati ekirungi birabika bulungi ebiri ebutambala. Awo ngenda kugendawo nnyo. N'olwekyo ate ffe tulina akalombolombo. Waliwo jjajjange Ibrahim Lubega Kaddunabbi Haji. Yali MP waffe ebisanja 2. Bwe yamaliriza ebutambala najja President Museveni ow'ekibiina kye n'amuwa omulimu. N'amugamba nti okoze bulungi beera executive director wa Insurance Regulatory Authority. Omulimu gwakyakola. Ayo tulowooza agukoze bulungi. N'ekyo ffe tubeera na nnugu ku munnabutambala munnaffe. Afuje kifo. Amaze okuweereza. Kubanga eri ebutambala ne President Bobi Wine akimanyi. Nti omusajja ateekwa kuwummula. Bannabutambala be bagamba. Kakati ye mwami Muwanga yalowooza nti agenda kufunako kutusannyalaze. Naye yatwala President Bobi Wine kati baavudde ekawempe wano n'atwala muganda wange Elias Nalukoola. Ngenda kubaleetera amasannyalaze ga Nalukoola oli yawangudde. Naye b'ebutambala bo bagamba ziri ensonga z'ebutambala. Balina ebintu bingi bye bamuvunaana. Nze manyi saagala nnyo kwogera ku balala. Naye ng'ekintu ekikulu ate era mbeera nti bagamba bannabutambala bulijjo. Ajja n'abagamba nti nze nalondebwa nze ndi mubaka munene. Nze nkulira Buganda Caucus. Nze deputy president wa NUP kati. Nze chairperson wa Public Accounts Committee in Parliament. Ndi wa Uganda yonna. Kakati kwa madabutambala bangi ekyo tekikola nnyo sense. Bw'obeera wa Uganda yonna ng'oli munene wazaalibwa wano. Twagala tulabe obuvunaanyizibwa bwe twakuwa. Ebutambala ku kyalo kye bakuzaalako ebugoye. Gw'okubeera ntino twakusitula n'ogera n'ofuna ebiti byo byonna. Allah n'amala akujululira wano oluvannyuma lw'ebisanja 3. Tumanyira ku kintu waliwo. Bibiri bye nade nkugamba. Twagala tukunga abantu. Kakati bw'obeera awo ng'oli wa Uganda yonna olina amaanyi naye nga tosobola kuperereza abantu batambuza amasannyalaze kutuusa layini waba neighbor bo. Ekino kyogera ku guno kujja. Ba neighbor enjo eddiridde nti kati layini ejja neekoma ku nju yammwe neeyambuka ku district.
ebutambala ebugoye kakati nga ziri enju ezidiridde wali tebalina masannyalaze bawa yalinga tebalina masannyalaze ne bajja ewuwo ne bakugamba waayi twagala masannyalaze ne baga nti nze sikola mu umeme omubaka akola ki ateesa buteesa era nze njagala nkubuulire deputy president wa NUP bwalikera naagala n'alonda wali kwakiika ewaabwe polling station tulina essuubi ddene tugenda kumwangulirawo nawo kuba bwe tutuuka awo abantu tubabuuza nti bw'osimba omuyembe mu luggya nga guno mulina omuyembe mu luggya abamu wano ne gubeerawo emyaka 15 naye nga kyogukolera kwerako bikola buli lunaku tegubalangako wadde muyembe nagumu ogukola ki ogutema bantu ebigoye abasinga obulungi bakkanya naawe tokukola ki ogutemawo kakati awo we tuli n'olwekyo bino biri Kampala ono omunene bwati biki obunene bw'omukulembeze yenna buteekwa kweyolekera mu mbeera mu ngeri ki gya influencing okukyusa embeera z'abantu babeeramuwadde obuvunaanyizibwa bw'obeera tolina kyokoze kulaba nti abantu engeri gye babeerawo ekyuka kubanga babeera bakuwadde omukisa bakulondobyemu mu bantu bangi gwesekanyo lyawaabwe kakati wabeera nga waliwo ebintu ebigenda mu maaso naye biba tebigenda mu maaso nga si birungi tubeera twagala ofiseewo ekiseera ekisinga obunene nga si kya byabufuzi bwokka wabula nga kyakugira abantu banaafuna batya amazzi amalungi enguudo zinaakolebwa zitya ewaffe abantu banaafuna batya amasannyalaze era ffe bwe tugerera Butambala tugamba abantu ti omulimu gwange gwe njagala mumpe kugenda Kampala gavumenti gy'etuula kubanjayo mugabo gwaffe nga bannabutambala kuba tuli bannayuganda abajju kugubanja okugulondola gutuuke ku buli kyalo ne ground eri etya anti ground eyo gye nkubuulira era kakati awo wenjagala okulaga kuba ground eri etya twagenda omwaka mulamba nga tetuwulikikako kubanga nze mu mawulire nkugambye nti bannamawulire bayitirivu obungi benkoze nabo radio stations kumpi zonna e Kampala eziwulirizibwa e Butambala n'ewalala oba TVs oba mpapula z'amawulire ne bwe mubeera mmwe abalina blogs zammwe ziri private bantu bangi nnyo bensobola okukola ki okugendako ne mbagamba naye munkubire kyakaali namala omwaka mulamba nga sigenzeko ku radio station kubanga namanya nti ensonga z'e Butambala z'abantu b'e Butambala ne tugenda kumpi ku buli kyalo nga buli muntu gwe tusinkana tumunnyonnyola ensonga zino nga ziwe mbadde zinnyonnyola baga nti bannange ebyobufuzi bigenda kujja kadaali atandike oli ajje agambe ati bakoze kino bagize biki bavumaŋŋane mu buzaabuzi bwe naye ng'ekisinga obukulu bwe tubeera tumaliriza tugenda kwebuuza nti kakati akalulu kaawedde ensonga ezikwata ku ffe abalonzi nsonga ki ezaayogeddwako awo ebyobufuzi byaffe bwe byabulira ne mbaga nti ekikulu ekigenda okuvaamu ono gwe tusindise tumugambye kugenda kutukolera ki ensobi ebadde ekolebwa okumala ebbanga ddene abantu bajja naga taffe twagala atusanyusiza kati nze mpagira Arsenal mu mupiira abala bawagira Manchester United abala bawagira ki tosobola kuwagira byabufuzi ng'awagira Arsenal Arsenal PSG bwe yagijje mu Champions League nakoze ki nanyinkadde nnyo naye nenvaawo sina kye nafiiriddwa ng'ogwo abeera mu awo n'onakuwalamu eddakiika n'okola ki n'ogenda mu maaso naye bw'obeera owagira munnabyabufuzi oteekwa okuba nga weewagira nga ggwe omuntu nti omunnabyabufuzi ono bw'anaaba akola ku bintu ebimuluma agenda kukola ku byange bw'owagira obubi kikuluma directly butereevu y'ensonga lwaki tuli nga we tuli abakulembeze tetubateekako kazito kamala kubeera nga ki kati owambuza ground eri etya njagala kugamba nti twagala ne tusiga ensigo yaffe mu ttaka egimu kyetaaga katwogerera Kampala singa twawadde Butambala waalirabe singa wano wonna wajjudde abantu bajja be bawulira nti no mukiibyazze kakati manye Butambala tubeera n'emikolo mingi era ebyobufuzi byaffe bibeera nnyo mu mikolo ugenze kuziika ku mbaga mu lumbe oli alina misa oli alina ebintu ebyenjawulo juzi nalabye wabaddeyo kusabirani Obedi Haja Asado wabaddewo omukolo munene wabaddeyo n'emirala twabadde eggulo amini ku Sande
eŋŋando wabaddeyo omunene bwe gutyo mukulu wange Faizo Kikulukunyu maama we babadde neddwa ku Sande ennene mpitirivu oyinza okubeera ku Sande emu kakati ng'eyo nabadde ne invitation cards 9 emikolo egy'enjawulo n'olwekyo babeerawo omukisa munene okusisinkana bannabutambala ne bakuwaayo obudakiika n'obabuulira ku nsonga kakati bannabutambala mu mikolo egyo babeera baagala nnyo okulaba ku mukiibi ekyo kikugamba nti lwakuba neewaana kyetaaga ng'oli ku ground n'olaba era buli lwe twatuukanga ate bo bawagira enduulu neeraya kati nga kyeyoleka lwatu bw'ogenda mu mikolo 2 3 oba 10 ebutambala ani bannabutambala gwe baagala okulonda okugenda mu Parliament kakati ate abamu naddala abavubuka abaawagiranga ennyo omubaka Mwanga Kivumbi abawulira nti nno teyakola bye bateekwa kukola ate ne babeera nga bakola ki nga bo bamukyawa ate nga baagala okumuwakanya actively kikusirika busirisi era najja ne bagagwe twakoowa tula wansi todda wangalidde wano oyagala kwefuulaani ogamba Museveni aluddeko nnyo ate gwe ebintu bwe biti kakati omubaka yagenze ensonga eyo n'agiddamu mu ngeri ekwasa ensonga abeera e Kampala aga nti mulwanirizi wa ddembe Edi Mutwe baamukutte bakola batabe bati ne batyoboola eddembe lya gundi lyono kakati ate bwagenda e Butambala n'atandika n'ateekawo embeera gy'avumirira e Kampala n'atiisatiisa abantu tulina obutambi nja kubukuwaako oba osobola obuteeka ku mukutu gwo n'aga nti ye kabaka w'effujjo mu Butambala waliwo abakyala akatambi nkalina bali Kambugu Gombe Town Council Gombe Town Council omukulu Muwanga mwava abakyala tutudde mu lukiiko lukyinaga nti afe mu kalulu akaggo omusajja yatugirayo emmundu alina pisa n'agera nga atiisatiisa abantu kakati ku Sande leero lwakubiri naye ku Sande waliyo omuvubuka bamuyita Arafa abeera Kibibi muwagizi wange nnyo yali ku mukolo ogumu gye saali nayo simanyi embeera entuufu yali etya naye nga bakimanyi nti oyo wa mukiibi azaalawa omubaka Muwanga abantu omubaka be yatambula nabo ne bamukuba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga description kubanga nabadde naye bamujanjabidde ku ddwaliro baliyita kiwani liri mpigi ngenda kulijjukira bamukubye ne bamuleka nga bamusudde mu trench nga tasobola kutambula obubaka kakati engeri kubanga embeera eri gye nakugambye ey'enduulu kati gyatafuna yatandika okupangisa abantu twabadde eŋŋando ewa Haji Ibrahim Taawo mu Duwaye ku Sande nze gye nali najja n'atusanga awo najja n'ekibinja ky'abantu nga 10 nga bajjidde mu mmotoka 8 abavubuka ne bajja ne beeyiwa
ono ku nsonda eri bano ku nsonda eno bayingira mu kidaala ne bateekawo embeera ey'obunkenke nti abantu tebakola ki tebaswaza omubaka tebamugambira ebintu bye baagala okumugambira banaabo be ne bajja era omuntu kasita ayogera ekigambo kyonna omubaka Muwanga Kivumbi kyatayagala nga bamukuba akati kyekyatuuse ku Arafa era bwe nva wano ngenda Kibibi kubanga omusango gwo guli ku poliisi tulina police reference n'abamu ku baakunze abaakubye oyo abaabadde n'omubaka Kivumbi tubamanyi twagala ensonga eyo egende ebeere nga enoonyerezebwako abantu abavunaanyizibwa babeere nga bakwatibwako ng'amateeka bwe galagira. Kati embooko yatandise dda ovuga eyo n'eŋŋoomi yatandika dda kubanga kakati ekyo omubaka oyo n'akamuloopa mu bifo ebiwera kati oyo Arafa wakusatu eyakagenda ku poliisi abalala babiri omu w'Eggombe omulala w'Ekitagobwa kyekyalo kwenzaalibwa mu Butambala omubaka yagenda Ekitagobwa n'agira n'aga nti mundeetere ekivubuka ekyo abavubuka abo ne bagenda ne bamunona kati ne balwana bamuleka bamukubye atiiriika musaayi ne bavuga ne bagenda kwegamba yagenda n'asalawo kati nti bannabutambala oba temukyampagira ngenda ye n'alowooza nti asobola okubateekako amaanyi n'effujjo ne batya nti kakati bwe batya era agenda n'aleeta enduulu nakuba enduulu naye ng'ogirabira ddala abavubuka abajja Kawempe abamu abajja wali Kyengera abamu era n'agenda ng'abakombooza mu Butambala omwo mu ghetto zaffe wano wali n'agenda ng'anoonya abantu n'atambula n'aga nti tugende n'eggaali nga tebali ku ye as such naye nga basasule kugenda kulaba nti omubaka ateeka okwogera tagira ki nolwekyo embeera eri mu Butambala obeera oyogera ku ground omubaka tagirina kakati afuba kugizaawo ate mu bumenyi bw'amateeka kakati awo kyovula tunyumiddwa era tugenda kumulabisa tubadde tugezaako nnyo okukuŋŋaanya obujulizi era tubulina ng'ayogera ebintu by'otasobola na kulowooza mu weeks ezijja wano tugenda kumuswaza kubanga tugenda kubyanika abantu babirabe tosobola kubeera ng'oyogera ekintu kimu leero ate n'okola kirala enkya abantu babeera tebaagala kukulonda mu democracy kabalonde gwe baagala tosobola kubawaliriza ng'omubaka Muwanga Kivumbi kyakola Syria by force. It's very unfortunate what is going on there. Naye we need to have a peaceful election. Omuntu jangu tunda ideas zo ziguza abalonzi bakusiime bakuwa akalulu. Ani akati kyenkugamba nze nkunnyonnyodde wano si lwakuba nti nno gw'oli muganda wange omanyi biki naye wegamba ku level ya ideas omuzannyo gwe twamulesedde si gwe guli gwe yali amanyi kubanga ye yajja nze Mukibi olwatuuka n'amanya nti agenda kunvuma yasobola bulungi nnyo okuvuma n'ayogera buli kyayagadde ne bwansangawo ku mukolo n'ayogera ebigambo ng'omutwalo mulamba ebivoola Mukibi nemanya nti ffe tugenda kumuddamu kubanga awo nga waatwagala nti kakati kale tuvumaŋŋane abantu basalewo ani asinga okuvuma nesisobola kugenda mu liigi ye ate kyantwala Butambala si lwakuba nti nno njagala kukakasa abantu nti nsobola okuvuma kati tuninga nti tetujja kukikola ne tukidibya n'ajja kira bannabutambala kati buli gyalaga agamba twatutamye okuvuma ate oluusi munange n'akyusa n'agamba ate muvuma bannammwe bataani yabireeta kakati ogwo mupiira bw'oyogera ku mupiira twagumukuba nga byayogera ffe ne twogera ku nsonga tuga nti kakati bw'obeera omaze okunvuma byonna byeyagala okunvuma Butambala eseeseetuse etya kugenda ku kirala ku nsonga zino wegamba tugezaako buli lunaku okulaba ng'ensonga eziteekwa okwogerwako zoogerwako ku mpaka era bantu bangi nnyo batuuka naga nti oyo bw'atyo gwe muleke ffe tumanyi ekyokukola wegamba ng'ayagala okuteekawo embeera ekola ki etiisatiisa abantu nti kakati nsobola okuleeta abantu buli mukolo nti abo buwagizi akyabulina bakube engalo ateeketeeke okubba akalulu kubanga ekyo nakyakitiisatiisaamu abantu ebbanga ddene nti awo Mukibi niwe munaamulonda ngenda kuvuga
ekyo badde okimanyi kikubuulira kyova olaba oyogedde wano Electoral Commission okuverifyinga okukakasa abantu okugenda okukakasa ebibakwatako halala tulabye amannya agawera ng'abantu bali babateeka mu bifo gye batalina kulondera ow'eŋŋando ne bamuteeka mu kibuga nga ku lunaku lw'okulonda agenda kwetaaga tugeze okutambula mayiro 15 genda okulonda kakati ebintu ebyo byonna byonna kikulu nnyo neokakasa nti erinnya lyo mweriri ate oteekwa ogenda kulondera weweewandiisiza biba tebiriimu omukisa ogwo gukyaliyo n'okakasa nti tubitereeza bulungi ng'otuukirira abantu abavunaanyizibwa kuba kano akalulu tukalina ssebo. Amiina. Ekyenjawulo ekiriwo ninayo abalonzi bo babiri mentera okubeera nabo Kasuku Life asooka yooyo musajja w'Ebutambala ewammwe Ebutambala yewa muchwa mukiwooya simanyi kiri mukiwooya embeera eri etya kakati ekimu kakati oyo representative amanyi ayinza okuba abadde amanyi ebikwata ku ki ku mubaka Muwanga asobola okukubuulira ewalala MP wamwe incoming nolwekyo nfunye omukisa n'okujja wano okusaba akalulu kansubire weewandiisa mu kiwooya so si wano tereevu ow'okulala Kazibwe Kapo Ngando ava ku kyalo Bukesa mama wange yamusomesa era Kazibwe Kapo alina obuvunaanyizibwa abukola bw'okunoonya akalulu mukibya wangula abukola buli lunaku akuwagira butereevu kyo nkimanyi mwogera butereevu ne bwe tuba tetwogedde biki era amaloboozi ngawulira era bw'agendeyo abantu okubakuba omuziki yaliko eŋŋando ebbanga wayise oba emyezi ebika abantu ne bambuulira Kazibwe Kapo yagambye baneete mu bongooti ensonga ya mukibi mugimanyi bulungi. Amiina. So nze kati nkuwaddeyo aba kwengasse this platform weeri wonna wonna oyagala okwogererako eri abantu b'e Butambala ng'ojja nga tuwaya kuba kati kino kyange nze nsalawo gwe nteekawo ne gwe sitateekawo atali musanyufu kwolwo tolaba ng'ondinda olulala omubaka waffe omulungi agenda okuwummula bwakutuukiriranga ayagala okugerako ku platform eno togimumma njimuwe nti aya mukibi muwe ayogere olabe kubanga ffe twagala nnyo enkima neeyambuka waggulu n'olaba ki eno kumukira kubanga abantu bajja baga nti oli tumuzibe omwe baleke kumuwula nedda ffe tuli nze omanyi nti ndi munnamawulire nzikiririza mu birowoozo nebikubagana bibye nnyini abantu ne balaba ne baga nti naye kati nabadde nkubuulira amannya gange saagamazeeyo ab'ekibi bampita Basmat omuceere gwa Basmat ate si be basiraamu ate ffe twagala nnyo omuceere omanye ensonga gye baawa nti tumaze ebisanja 3 ng'omuceere tulya kitalo kifudwe mukutufukutufu kakati yegwe Basmat awala abalonzi kyekiri Ebutambala nsanyuse Josebo okutuulako naawe kakusabire birungi byereere ate obuwanguzi obufune kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizaalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange